Esibe bbiri. Twagala nnyo tukyali mu Esibe mu kitundu kino n'ekisembayo ekintu kyenjagazza okubeera nga debate eri heated bulungi nnyo. Nsome comments zammwe nga nammwe mu blaming ekikulu omukulu Kateregga ndowooza alese issue y'amaanyi nnyo nti bannayuganda tucomplaininga ne tugamba nti bane budget tugasizza naye ng'ate mulina abakulembeze ng'ogyeko President Museveni okumunenya ekitali era ekitali kizibu nti president chief muntu omu nenga tulina local government tulina abantu bayitirivu nnyo kakati wenjagadde nno tukikwemu to kitutegeere tulina ababaka abaleeta abalina okuyisa embalire eno mwaka guno gwali gwa njawulo nnyo era nkiga deputy speaker yatugamba this was an abnormal year embalirira kumpi tebagikubaganyako birowoozo naye nga ate balina omulimu one of their mandate and role okubeera nga bayisa embalirira n'atera semateeka ne rules of procedure balina okubeera nga ku floor of the parliament bayita ne bagidiscussingako tuefukanzije ewuwo omukulu Siraj mukulu Kateregga alese ensonga erimu eggumba eya leadership mwenga aba civil society budget advocacy group mulowooza kumukira kitya bannayuganda obutaganyulwa okkiriza nti leadership oba obukulembeze buli part of the blame. Neyanziza omukubiriza ekisooka njagala nnyo abannayuganda bave mu kutunuulira obuse nti tuliyoni 6 nti tuliyoni 3 twagala nnyo tukke wansi zino triliyoni zigenda wa meka ezigenda ku muntu wa bulijjo ezigenda omutuukako ffe bwe tubanga tuyingira mu budget ne tugenda mu votes ne tugenda eyo wansi biki sente byezigenda okukola twagendanga mu health ministry ne tugezaako tulabe 2.5 trillion zigenda kukola ki naye ne tugenda kusanga nga ku sente ezo sente ezijjanjaba malaria bazisala ne bazijja ku buwumbi 10 ne baziteeka ku buwumbi 4 ne basalako obuwumbi 6 bulamba naye tukimanyi nti abantu badde bagenda mu malwaliro nga tebakola ki kati bano ba ministry naye ne tulaba ng'essente eza travel abroad bano abakungu abagenda okutambulako mu America bazitadde ku biliyoni 7 photocopying yokka nga ya billionaires biliyoni 9 sokwendeko mukulu Siraj photo okukubisa okwochesayo samoyo biliyoni 2 naye malaria muheresi biliyoni 2 za photocopying naye biliyoni 4 eza malaria Uganda yonna kati ne tulabanga okusoosowaza ebintu ebirimu abantu mu department tebirimu naye ensonga ezo nga bwe zinkugambye tuzijjayo bulungi ne twanalizinga vote by vote ne tugenda mu parliament ne tubagamba sente zino eza travel abroad lwaki tetuzikendeeza wakiri ne twongera ku ddagala lya malaria naye olw'okuba nabo mu budget yaabwe nabo beeyongeza omusaala nabo travel abroad ate be bazisinga ezo ensonga tebasobola kukola ki kugiwuliriza kati nze blame number 1 ngiteeka ku babaka olw'okuba tebateekayo mutima kulaba nti zino sente zonna zetwogerako wawe zigenda okyogeddeko awo nti bayisa n'embalirira nga teri mubaka n'omu awanisa omukono okuteesa ku budget bagiteesaako teri namu abopposition bagisimbire ey'omwaka guno tebagikubanyaganya olw'okuba baali bamaze okweyongeza ebitundu 39 ku buli kikumi okuleka gwenzijuke yekayeka yaleeta minority report Mwanga Kivumbu ati kati ffe kyetwagala wali nti budget bwe babagamba nti tufulumiza budget bweti owa opposition aveeyo oba owa government aveeyo agambe nedda zino sente tezijja kumala mu byenjigiriza abasomesa gye bali bakola ki of course gwe mulimu gwabwe naye twalaba nga bamaze okufuna akaabwe ne basirika kati nze nsuubira ku budget eno ebirumira byonna ebirimu era nze mbiteeka ku babaka era njagala nnyo ate jjukira nti ababaka abo boolaba
constitution ebawo obuyinza okwegerekera omusaala article 85 naye engeri gye balina chance eyo y'okwegerekera omusaala ate bagwewadde ate naffe tubayinako obuyinza nze mbadde nsaba tuba disciplining n'abalala abaligenda mu parliament bamanye nti bagenzeeyo ku lwabwe bagenzeeyo ku representing abantu ababatuma kutwala abantu ebibaluma okwata otya esente n'oyisa budget ng'esente ezisinga za travel esente ezisinga za allowance naye ng'esente ezigenda okujjanjaba Munnayuganda ave mu katyabaga k'omusujja ave mu katyabaga k'endwadde abasomesa baabo baagala bilioni 2.6 esente zibadde bakayanira wano bakole ki babongeze bilioni 2.6 naye aba member ba parliament kwezo beyongezaako bilioni 132 kati almost omusaala gw'abasomesa aba member ba parliament batwalako 50% yesente zitusobola okusasula abasomesa ku musimbi gwadde bafuna kati nze nsubira Abannayuganda tulina okuzuukuka ne tumanya nti bwe tubanga tetuvuddeeyo ne twebereramu nga bwe boogera ojja kusanga nga abantu bo baliyo kwekusa departments engeri gye zigerekamu ensimbi amazima matuufu bw'otunulira ssente wawe zigenda tezigenda ku muntu wa bulijjo zigenda mu bintu ebitategeerekeka workshop manya biki naye ssente ezigenda ku muntu nogamba nti zituuse ku muntu kateregga ntono kati ekyo ekintu kye tulina okulwanako ne tumanya yes ne ka budget katono naye kagende ku muntu gwe kalina okuyamba awo tujja kubanga tufuna enkulaakulana gyetwetaaga. Mukulu Rajab, ensonga mukulu Katyaga gya raisins tetusobola kubeera nga tugireka buli essaawa. The question of leadership oba ensonga y'obukulembeze. Mukulu Tamaguzi Ssemakulu owa Nakaseka akyoga nnyo nti eggwanga lino obuzibu bwalyo leadership. Okakasa nti naawe obuzibu bw'Abannayuganda obutafuna mu mbalirira abalala bagifunamu ekizibu kiri ku bukulembeze era bw'ogamba mbu ekizibu kiri ku bukulembeze ekyo tolina ngeri gy'oyinza kibuuza mu maaso kubanga era ab'NRM be bali mu bukulembeze babeera mu bukulembeze they are the majority ojjukira ani we yatugamba we have the numbers and we have the majority kiba kitegeeza opposition ne onabeera nekyoyagala they have the majority and they have the what the majority simbewo akatyawo abo opposition mina bweyagamba nti sikalebule sikalebule mukukatega lakini mukulu Rajab njagoddemu ekintu kino tugende mpola tugende ku opposition ejikuba mu tochi erina abakulembeze terina mu constituencies enjawulo tulina abakulembeze mu parliament tubayina bakoze omulimu gwabwe tebakoze bagukoze omulimu gwabwe no mu kuyisa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno bakoze ogwabwe tebakoze bagukoze kubeera balese minority report minority report mukulu Kateregga oyogera nga mpulese mukama ngenda kuwa omuntu tubeera intellectual so okkiriza nti mwe aba opposition nga tuvudde mu kunenya national resistance movement ababaka abaabo aba opposition bakoze ogwabwe kuba tochi mu government bagukoze kuba balese minority report ne bagamba kino na kino tetukikkiriziganyako naye Honorable Jacob Oulanya teyabawana mukisa olwaleero kankulaga obunanfuusi bwa opposition ku majority report ne basayiningako ne bajja nze kyempita corridor politics ne bajja mu kamera ne batutunulamu ne batandika okubeera nga bakuba ebituli mu mbalirira. Do you think opposition oba abalina okukola omulimu like opposition ekituufu bakikoze? Naye mukulu wamala kyolina okumanya kubanga parliament egenda na majority basayinze ku majority report naye basoma minority report ng'abamu ne signature zaabwe eri teziriiyo anti era abo bali mu opposition naye ng'ate BNRM naye nga bali mu opposition naye abafu aba opposition ddala ba Honorable Robert Kyagulanyi ba Honorable Centenary ba Honorable Muwanga Kivumbi abo bo bakoze omulimu gwabwe Honorable Tamaguzi boyogeddeko bakoze omulimu gwabwe era tosobola kuŋŋamba oba olina obujulizi ndetera reporting nga kwe bali abo benkumenyedde tebasobola kubaako genda buterevu kanti Bannayuganda ojja genda ku website ya Ministry of Finance report ezo kwe ziriko framework budget framework ojja kubeera nga olaba n'ababaka kye baayisa ababaka bamusajja boogera manyi of course ojja genda nawe zitunuulire budget ziriko za mirundi ebiri minority ne majority ababaka abayitirivu nnyo abali ku majority aba opposition
ne bava ne batuuka ne batuna mu bamawulire nti ate bino tubikuba so nyaba na Uganda amanya mujja kubeera nga mugefunira bangi nnyo benaalemu abo mukulu katale mukola jabu muvuddeko ensonga ya leadership yegwe yagirese wabadde like trade of air ngo inacholeeta ku kyababaka ba parliament naye baba national resistance movement nabo they are part of kubabaka abantu abalina okuba tochi mubalira noko emirimu gyabwe bagikoze kugamba kino kigatta tekiina boundary era kyevola bulijjo ng'aba na Uganda ffe nga bannayuganda ffena tulina levu gye tuliko tujja ne twerimba naye ffenna okuteeka awamu ffena nga tulina levu gye tukola ki kubanga nze nabadde nsuubira embali eno si yesoose okuaffectinga bannayuganda no bannayuganda tuli mu ntubiro nga tulinda omuntu alitujja mu bunnya ng'abakulembeze era nze okunenya kuno okuteeka ku palamenti bwenkiteekako okunenya nga toyawudde babaka nti opposition oba ba NRM sigenda kwawula lwa nsonga aba opposition bulijjo balinnya ku mmeeza olwo ennyingo ya 12 bba ne bawalampa ku mubadde mwagala mubaleetere mbadde mbasuubira ku kino ekikwata ku constituency mukulu wamanda abamu bakyali balwadde ate lwanga abadde muleete SFC mu parliament kuba mwandakusaawo baawona omutima twogere naawe ku mutima gw'eggwanga ekintu kya mentions wakyakonyeeko mu kukwata ku ssemateeka baasituka ne bakuba n'ebikone ne bakola ki kumbalirira babikola eyamba maama wo gyazaalira mukazi wo gyazaalira bagamba sekawuka kaali kakulu abasajja honorable Betty Namboze bakyali mu buvune honorable Kyagulanyi twala ebyamutuuka honorable Zaake twala ebyamutuuka moderator mbadde nsaba debate tugijje mu kyana kito olwokuba ogenda mu parliament kukola omulimu gw'abantu abakutumye bwe tuba nga tuli mukono twakutuma twagala ddwaliro twagala amasomero twagala abaana bw'oba nga tosobola kugenda mu parliament n'ogamba abasomesa bafune omusaala naye gwe n'ogamba ne OTT oyagala bagikusasulire n'ogamba olina okweyongeza n'amafuta agedda olw'okuba gaalinya ebbeeyi n'ogamba nti oli mubaka w'abantu nze ndabaawo tuba tetuyambye bantu abantu tukimanye nti engeri gy'osuusuuta omubaka leero omuntu bw'agenda kufa malaria olw'okuba eddagala terimala naawe omuntu wagenda kufiiramu kati tukikkirize nti bamemba ba parliament omulimu gwabwe tebagukoze Nkulusirage okkiriziganya nange bonna Nkulusirage olwokuba ffe tupresentinga mu committees tugenda mu committees zonna oluusi ng'osanga nga n'abazikyalinga ba opposition no si kusanga baba b'opposition omulimu by constitution tebaba eyamba abantu nolabanga ezo committee tezitulwako wa NRM mukulu kateganja ko obudde bo osokomalirize ku nsonga eya leadership tujja ku sebo moderator n'obuwombeefu abaka ba parliament obukiiko bonna obw'amaanyi butulwako bu opposition olw'okuba lyetteeka obusinga naddala obucekinga tugende ku Amos Lugolobikoka tugende kwetoki muka Amos Lugolo kakoze kyekateekeddwa okukola akakiiko nga tetunajja na kuba babaka balala etteeka constitution yateekawo class monitor bano aba opposition bawabuzi ba gavumenti Amos Lugoloobi nga member wa parliament wa NRM budget chairman budget committee akola kyaloza nti kyekituufu kati ng'omulimu gw'abannamboze ne ba Kyagulanyi ofuna kyegamba sebo nga kwe kugamba nti sebo kyoleese si kiki wanga ojjukira twali wano nga bajoogeddeko era waayitawo sabiti namba ne batuga kulwokulala bagenda ogisoma so babadde balina obudde obumala okutunuulira mu bituli byonna era mbadde mbasubiramu okujja kufula bagenda nti excuse me nga kino tekikoze na ABCD tetugenda kukikkiriza so ndabawo bunnanfuusi museke ne butono nnyo mwabalina majority oba mwabalina numbers ne bulijjo batufeeze bakoze bateekeddwa okuyamba eggwanga sebo bakoze tuba questioning leadership no kati kankubulye sebo ebyobukulembeze ebirabwe ebiti ng'aba NRM bo baleeta kibalooza nti kituufu no ekibuzo answer nsubira eri simple nnyo yes or no bakoze the majority aba NRM ababaka bakoze kyebateekeddwa okukola kuba mulina numbers namwe mukoze temukoze yes or no actually kucha budget
Okay. nze sigenda kugabawo kabonero. Okay. Yeah. Then tugenda ku kintu ekisembayo njagala tujja kubeera nga tukwata all levels ku nsonga y'okugamba nti za locations ez'enjawulo saako n'omulamwa industrialization for job creation and shared prosperity. Kantandikire ewo mukama kwa locations zetwafunye omulamwa gugo ogulabye priorities tubitegedde government egenda kubeera nga yeewola okusinga okulaba nga eteekanye mu infrastructures okuzimba enguudo. Kiki kyolaba mu budget ya 2019-2020? Kyendaba mu budget ya 2019-2020 ndaba tewagenda kubaawo nnyo njawulo na budget ya 2018-2019. Olw'ensonga nga bwe nagambye nze njagala nnyo omuntu wange oba omuntu waffe owa wansi oli ow'ekasanga ti abeere n'akantu mu nsawo abeere awo nga tasabiriza buki kusabiriza kuba waliwo okuwa omuntu obugagga n'okumusomesa. Olwaleero abenaale mu kyebakola bakuba baatugambye mbu bagenda tuteekawo sako baziteeke ku byalo bakole ki sako ezo nze nsubi mu ndaba eyange tezijja kuyamba muntu wa wansi olw'ensonga ogenda muwa $5,000,000 onamuwa $5,000,000 ajje mu kikuubo asuubule ebintu wanajja mu kikuubo n'asuubula abo batumye ebintu e China bamuggyeko omusolo gwa $1,012,000 oba $1,010,000 byonna byonna ng'obigasse wamu ate amale ssente ezo amale ng'azizza mu gavumenti. Ne twandisose ne twempoweringa abantu bano kiba nga nze mpagira nnyo ebyobulimi nga ebyobulimi bino eno irrigation bino ebintu ebifuuyira mu byobulimi babiteekeko tax holidays tebabijjaako musolo babiyingire mu ggwanga nga tebijjibwako musolo bwe biyingira mu ggwanga nga tebijjibwako musolo nga mukulu Siraje bwagambye fertilizers nazo ziyingire mu ggwanga nga tezijjibwako musolo ate era abantu bongere basomesa ebyobulimi abantu bategeere ebyobulimi ffenna kuba olwaleero mukulu Kateregga nange mu faamu yange abantu ke banaabeera ne ssente nange ngenda kufuna ssente. Kuba omuntu wanaagenda n'atunda emmwanyi ze ajja kujja ewa ng'agenda agula ettaka nange mukolera endagaano nange mba nfunamu. Naye omuntu waba naaba nga talina ssente nange bagenda okujja mu ofiisi yange mbakolera endagaano bagenda kuba batono. Kifuula nga nze nfa nnyo ku muntu wa wansi kuba wagaggawala nange mba nkoze eki mba ngaggawadde. Omuntu wa wansi waayavuwala nange mba nkoze eki nange mba njavuwadde. Waliwo okujjako bajeti ya 2018-2019. Olwaleero mu Uganda tulina amasomo mu parishes 1,100 temuli primary schools. Parishes 1,100 bagende bakinoonyerezeeko ne mukulu Siraje tetulina mu primary schools. Budget ya 2018 ate mukulu Siraje akyogeddeko budget eyo ya prioritizing nnyo education naye parishes ezo kinoonyerezeeko mukulu Wamala temuli primary school. Okay, kazije mukuba budde bugenda butugwako mukulu Siraje government oba like yes embalira ku priorities oba esimba oba essira wetwalitadde bannaffe ab'Ekenya batadde esimba mu byenjigiriza education fe waffe essira wetwalitadde mu financial year eno 2019-2020 Uganda tunaagenda mu maaso era tusootuuka mu middle status income nga president wakyogera ku priorities. Nze nsubira mu bintu ebikwataganye n'ebyenfuna tukyalagaya era kyova olaba ne targets zetusettinga siri prophet of doom naye tetusobola zituukiriza. Middle income 2020 eyo tetusobola gifuna olw'okuba bye twandibadde tujjamu essente ne tutuuka we twagala kutuuka tubizannyira mu buzanyizi. Ono akyogeddeko Rajabu nti ebyobulimi kooba nga tobitadde ssente ate ng'abantu we bali oba ofunyemu obuzibu naye bw'obanga essente nnyingi oziteeka abantu we batali okwa kati ojja kulaba obuse $6.4 ekyo tukiyita hemorrhage ezigenze mu byenguudo n'ebya wax. Ezo ssente zonna Abachina bagenda zitwala zonna nga 99%. Nakyogeddeko awo mabega nti kiringa omuntu kumuwa emmere naye nga alwadde ekiddukano. Emmere yonna eba egenda kukola ki kugenda aba atagenda kufunamu. Kati tukuŋŋaanya ssente ate ne tuzikola ki ne tuziwaayo ne tusigala nga tuli baavu. Kyova olaba obwavu bukola ki bweyongera. Bw'oba toyina policies ezigenda kuyambako abantu bannansi babenga economy yaabwe bali ni charge babenga basobola kufuna kwezo trillion ng'omukaaga
ekitundutundu nga trillioni 3 zisigale wano ate nazo zituyambeko mu kufuna purchasing power ojja kusanga nti wano waliwo nakuma nti waliwo ki zigenda kuggalawo olwokuba teri muntu alina sente zigenda kugula mu supermarket sente adduka mu kakiyosiki kali ako wansi kati embeera eyo bw'obanga totunulidde wala n'omanya kiki ky'olina okukola kulaba nti ikonomi ogiwanirira ekyo oba ogenda kufunamu obuzibu. Ensonga endala budget eno ebeera mu bitundu ebyo bibiri. Waliwo sente ezisigala ku central government, waliwo sente ezigenda ku local government. Naye tujja kukikanyako bwana Wamala nti abantu abasinga bali ku local government. Si bwe guli? Wali wagula abantu tebakoze eki? Tebaliyo. Naye bw'olaba esente ezigenda mu local government ziri ebitundu 12 buli 12%. Ebitundu 88 bisigalawa ku center. Ate ebyo ebitundu 12 nga bwe bigenda ebitundu kumpi 8 bya misaala wage and non-wage. Development ekola akantu katono. Kati ekitegeeza nti kyova abantu obuweereza n'ebintu ebibayamba tebibatuukako olw'okuba essente zeetuumye abantu we batali. Kyova olaba tujja kusanga nga tulina income inequality bakiyita mu Luganda. Nti abantu abatono ab'olubatu be balina ssente. Ate bali abasinga obungi ng'essente bambi tebakoze eki tebalina olw'okuba wabaddewo eyo police mishap nti essente zeetuumye ku wantu wewamu. Ate tukimanyi bulungi nti bw'ogamba nti omuntu wawana e Kampala ave wano agembe azimbe ka toilet ekisolo omanyi ssente z'omuteekamu. Omukulu aba alina okugazolinga n'ekimotoka kye akijje wano allowance amafuta agende asime katoyi. Ojja kusanga esente zakozesa okugenda ekisolo n'okudda almost zisinga ne sente zigenda okukola omulimu. Gasembe dalewo mukulu Katerega. Priorities oyo tuteeka omulaka nga kumbalira y'eggwanga wetusinga okusimba essira omwaka guno olowooza Uganda tunagenda mu maaso ekyokugamba nti industrialization for job creation and shared prosperity binatuukirira vision 2020 natuukirira middle status income budget omulaka wetuteeka tugenda mu maaso tudda mabega. Sebo katono nnyo ku priorities nakyo omukulu alina akantu kayogedde kankutteko nnyo. Toyinza kugamba mbu ssente zituteeka ku nguudo tubanga abagabirira omuntu alina embiro kubanga sebo omuntu aba akuwadde eddagala erikuwonya olina okumusasula. Kugamba abantu abatukolera amakubo infrastructure bwe tuba tubasasula sente zaabwe ne bazitwala ewaabwe buyindi nze nduuza si musango. Ba contractor wano tetulina. No, tetulina byakukozesa. Lwaki government tebigula at least nesigala wano. Kakati ekyo kirala. Nze njogera nga Uganda yero mwabadde Nairobi. Ne ababadde Nairobi. Zikiriza nyingire mu Kongo. No, nganye. Obudde butwaddeko muleka maliza obudde butweddeko. So nze ndowooza nti ekyo kirungi Abachina n'Abazungu abatukkolera ebintu bazigende nazo kuba balina nawo kye batulekedde. Omuntu aba akulekedde obulamu ng'akujjanjabye n'atona sente za treatment aba akoze kabiki. President abakulu balowooza nti Uganda yeetaaga okwongera okutendeka saving culture. Abantu bakole sako bayiga okusavinga kubanga ensi nga China ne Japan bakulaakulanye nnyo mu saving culture. Era emmoloka eno gy'olaba gye tuvuga wano ekolebwa mu magombola nga 7 oli akola mupiira ono akola steering onakolaavuddeko priorities watadde omulaka mu mwaka 2022 tugenda mu maaso oba tudda mabega era ebirooto tunaabifuna. Nze ndowooza tugenda mu maaso singa aba implementinga programu zino baziteeka mu nkola. Ng'omukulu kyagambye mwe muleetera n'abantu bano okutubbira ssente zaffe mbu babaweereza obusente butono. Nze wange ekiraba tubanga tufuna bilioni 53 ebyalo 54 ne biba nga bifuna bilioni 53 mu mwaka gw'ebyensimbi gumu. Kitegeeza buli kyalo kumpi bakiwadde akawumbi kaki kalamba gwe n'ogamba mbu ssente ntono 12% bambi bafuna obusente butono. Basebo ne bannyabo mwabali mu local government mufuna ssente nnyingi bulindo na bulindo mulina okuweereza abaana inki mulina okukolera abantu emirimu
owa civil society agamba mbu mufuna sente ntono bilioni 53 ku byala 54 ebyakira municipality moderator buli kyalo baba gavumenti ebekwaddo akawumbi kalamba kakola omulimu munene nnyo ku kyalo afadhali kazimba public toilet kazimba eddwaliro kayinza okunokola kolansi kubanga tamaka tukoyo obubbi bwa local government mufuna sente nyingi mukolere abantu civil society mbaba wa sente neseba omusolo gwa trading license sebo property tax tuli mukaaba abantu bewakiso awagidde abachina batwalibalaza nsubira magere bakolayo kolansi nsubira babaka ab'enjawulo kujja tukubaganye ebirowoozo ku mbalira y'eggwanga era nsaba mukama ninogendako ne mu kanisa olw'essande nsabe bano bajje era bagwe mu ttaano zange bajja kubeera nga batunnyonnyola ebyembalira bino ebisingawo so atakumira mpeera bankubire Ssaabasajja Kabaka Wanga.